Abasawo abakugu abateereddwawo kwanganga ekirwadde kya coronavirus mu ddwaliro lya Mubende Regional Referral Hospital bategeezezza nga bwe batalina bikozesebwa kwanganga ekirwadde kino. We must have transport with fear. These doctors must have the gears. Dr. Mbazira didn't have a thermometer yesterday as we were going to check this book. We had to go and buy a thermometer. Ng'ovudde ku bikozesebwa bano tebalina na kifo kya njawulo kiteereddwawo bwe basobola kukuumira abantu abateeberezebwa okuba n'ekirwadde kino ekya COVID-19 ekireeseewo okutya mu bakulembeze mu kitundu kino. Baba tusindikira municipality tubafunirewo bateeka naye naffe nga tulina kifo ekyo. Rifaalu nayo nga terina kifo ekyo. Ne poliisi terina wabateeka kati. An area for quarantine, institutionalized quarantine. Because we are not sure when we leave these people at home, whether they stay where? At home. Nga Mubende tuwadde tu suggestinga okubanga tufuna amasomero gafuuke quarantine areas. Naye abamu bakya complaininga nga bagamba muleeta wano quarantine ne musibirawo abantu bemusubiriza okubanga abalwadde. Abantu balina endowooza ega nti abazadde tebazijja kuzaawo baana. Akulira abasawo bano Afizi Kibuuka ategeezezza nga bwe waliwo omuntu okuva e Kenya eyabaddukako ate nga yali ayawuddwa ku banne. And this patient was previously in Kenya, a few days in Kenya. He had some difficulty in breathing. Now we had to put him in the so-called isolation unit, the room we have identified. But he escaped. The problem, we had not go through all the details, but we are trying to see how best we can get it. It's the only challenge we are seeing. Abakulembeze mu disitulikiti eno baagala abantu okugoberera amateeka agateereddwawo gavumenti okugezaako okutangira ssenyiga omukambwe.